Leero tugenda kwogera ku Kabaka n'Obuganda. Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Kisomye Nnaalu. Olw'okubanga ennyumba y'Omuganda ekulemberwa Katonda, ate Kabaka n'abanga ye mufuzi afuga enju eyo, olwo nnyinimu n'alyoka addako, y'ensonga egambisa abamu nti Abaganda basinza Kabaka so nga naye bamukwasa Katonda amukuume. Kabaka ng'afuga Obuganda ye gwe musingi, abakulu b'ebika ze mpagi, ate ab'emituba ye Namuziga. Wano kungulu kirabika nga Kabaka y'afuga Obuganda, naye bwe wekkaanya okisanga ng'Obuganda bwe bufuga Kabaka. Singa Kabaka akola ekisobye, Obuganda bumuvunaana. Ekyokulabirako, singa Kabaka alagira okutta omuntu atalina musango, Kibaale ng'ayimiridde alamula Kabaka, ye Kabaka nga y'atudde wansi so si ku ntebe. Bwe gumusinga naye aliwo olufuubanja, agatta Namasole n'agatta ne Lubuga olw'okubaswaza, agatta n'oyo gw'abadde attira obwereere era n'agatta n'ekika kye ng'abawa ebintu bingi nnyo ddala. Buli Kabaka ky'akola nti Kabaka takola atyo, tatambula atyo, tayogera atyo, tamala gagenda mu binyumu, talina kakeeke yeekolera, mbu Kabaka tateekwa kukola. Ne bw'aba ne mukwano gwe, Obuganda tebubakkiriza kugenda wantu bokka babiri. Nkugambye tewali w'alaga nga tewali mukuumi, anti buli ssaawa Obuganda buteekwa okumanya waali ne ky'akola. Kino yali Nnaabakyala wa Bungereza Queen Victoria asooka eyakiraba, kyeyava agamba nti okuba Kabaka n'oyambala engule kya kitiibwa nnyo era kisanyusa nnyo abo abakiraba kusinga bwe kiri eri abo abagyambala. Kabaka okulambula Obuganda mulimu omukulu nnyo eri Obuganda. Yakikolanga mu biseera ebigere, yawerekerwangako abakungu bangi ddala. Buli Muganda we yabeeranga ng'ajaganya, yeebuga era ng'ajjula essanyu okulaba ku Mutanda. Baamusimbiranga ebitooke ku makubo nga bazimbako ebiyitirirwa nga biwunde. Baamulindiranga ku makubo ng'eno bwe bakuba buli kivuga kyonna kye baabeeranga nakyo, era nga bwe guli kati. Olukiiko Kabaka mw'alabikira aluggyamu ng'akulembeddwa Mulamba ow'Obutiko, aba akutte effumu. Olukiiko lubeeramu abakungu bonna, ng'ow'oku ntikko ye Katikkiro n'abakungu kati be tuyita baminisita. Mwabeerangamu ab'amasaza, abakulu b'ebika, ab'obusolya ne bakatikkiro baabwe. Mwabeerangamu ababaka ba Kabaka, abakiise abava mu masaza, ababaka b'abantu abaava mu magombolola ne mu miruka abaabanga balondeddwa ab'amasaza abaabatwalanga. Wadde nga baabalondanga naye era baalina ababakiikirira. Ogwe wasanga abakondeere, abaggunju n'endege zaabwe n'ebivuga ebya buli ngeri. Olukiiko nga lutudde, Kabaka asinziira ku Namulondo n'alamusa Obuganda, n'ayogera by'ayagala Obuganda bukole. Olwo Kabaka ng'alabise agguddewo olukiiko. Era olumala ng'agenda, nga n'olukiiko lwabuka, lwaddangamu okuteesa Kabaka ng'agenze. Namulondo yasigalangawo nga mbikke era ng'ekuumwa. Buli yasitukanga okuteesa ng'agissaamu ekitiibwa. Olwasitukanga era n'olwamalanga okuteesa ng'omukiise afunye ebikonde n'aweta ku mikono gye gyombi, ng'ekikonde ekisingako mu maanyi ekyandikutte effumu kye kisembye emabega, ekinafu ne kikulembera ng'ekikutte engabo. Olwo n'awera mu maaso ga Namulondo nti ondabiranga ddala Ssaabasajja.
Kabaka yakomangawo ku luggalawo n'okukakasa ebyo ebyabanga biyisibwa mu lukiiko n'okukakasa abasika. Amazima amatuufu ge gano, Kabaka wa Buganda alamuza buyinza, kyokka ate n'okuteesa n'ateesa. Kabaka bwe yatumanga omuntu okutwala obubaka, oyo atumiddwa yabutuusanga afukamidde. Atumiddwa bwe yabeeranga omulangira oba omumbejja, obubaka yabutuusanga ayimiridde nga tateekwa kutuula wansi ng'awaayo obubaka bw'omutanda. Oyo yatwalirwanga obubaka ne bwe yabeeranga omukazi oba omwana omuto ng'aleese obubaka ateekwa kufukamira oba okuyimirira, oyo atumiddwa bw'abanga mulangira oba mumbejja. Kale nno okufaananako n'amawanga gali amanene agoogerwako nti gaakula, naffe eyo y'entegeka gye twalina era y'enkola y'Abaganda gye bassaawo eyo kaakati ebyasa by'emyaka ebisoba mu 10, ng'erimu Kabaka, ab'obusolya, ab'amasiga, ab'emituba, ab'ennyiriri ku ludda olumu, ate ku ludda olulala ng'eriyo Kabaka n'abatongole. Era jjukira nga tulina abambowa, ab'amagye, ag'oku lukalu n'ag'oku mazzi. Eyo y'entegeka eyatukulaakulanya ne tumanyika mu nsi zonna. N'olwekyo okumenyawo ekintu ekifaanana kityo mu lunaku olumu nga kyo kyatwala byeyana bisiba okukitereeza, kuba kutuzza mabega ebyasa 12. Era oyo omufuzi y'aba yeenoonyeza ebibyekubo bwe. Kiba kituufu oyo atasobola kutambulira mu ntegeka efaanana bw'etyo nga buli muntu, omwavu n'omugagga, omugwira ne nnannyini nsi, buli omu ng'ali waagwa, yagwana okuvaawo wadde asobola, era omwetegefu okutambulira mu ntegeka y'abajjajjaffe ey'akakongoliro eyatutegekera ensi eno ey'ekitiibwa eya Buganda. Wano oluyimba ekitiibwa kya Buganda luggyawo, naye ekyokusaalirwa batono nnyo abaluyimba nga beeyagala era abamanyi nti luliko ebitundu 5 ng'ekyandibadde eky'omukaaga gwe musaakaanyo. Ogenda okiddamu buli lw'omala okuyimba ekimu ku bitundu biri 5. Lwayizibwa Reverend Polycarp Kakooza ng'asomesa e Buddo mu 1939 ng'akooye okusoomoozebwa Abazungu abaayimbanga olwabwe nga beeyagala nga bali e Buddo. Naye kwe kutuula n'ayiiya olw'eggwanga lye, naffe tuluyimbe nga tweyagala olw'ensi yaffe amakula esinga Bungereza. Oluyimba olwo oluvannyuma lwafuuka oluyimba lw'eggwanga lyaffe.